Alamusiza mwe nabaze wano ekisooka ensonga laki nabayise nsonga za nyenda kwogerako ku nsonga za grenade nyenda kwogerako ne ku nsonga ya politics gwentera okulaba ennyo nga abantu bagezaako okunyingiza mu social media ennaku zino pose ne future plans toka na ekintu kya grenade sande agadde nnyo kukiwa budde kuba tekinawe kinyambira but at the end of the day nakizudde nga nyina abawagizi bange abalumwa nobalanga bali concerned nnyo baga papa you have to do something about this kwegamba bo kibaluma nze ndi okay kuba manyi bigambo tebina kye biyinza kunkola naye abawagizi bange kibayisa bubi naddala abagoberezi bange aba ku social media balumwa bwe balaba ebigambo ng'ebyo ebitali birungi they feel bad naye nze ng'omuntu ndyoke kuba nkimanyi ati okwogerwako yoyo yafanda at the end of the day bw'obanga oli ku level kwendi ng'oli mukozi okutuuka ku level kwendi olina okubaako abantu nga mu butuufu bakuwakanye kubanga baagala kubeera wooli ekyo nkimanyi naye abawagizi bange tebali fine so ndaba I have to do something about it first ensonga ya grenade sinaba kuwulira nnyo omukazi we byayogedde naye abantu bange bankubira noli nagamba nalabi kino so sina nnyo idea biki byayogedde nnyo naye ate nkiinako idea okusinziira ku bigambo bibaŋŋamba wabula kyenyinza okwogera nayogeddeko ne grenade yankubidde naŋŋamba nti omukazi oyo yamugamba bafunamu butategeragana ng'abantu before nga tanagenda Dubai so kati kyeyakola namugamba mbu bwagaana okgendayo batuule bateese ajja kumulabisa ndowooza yeyemu ku mbeera ze yamulabisizaamu naye kino kirabwa n'omuzibe nti ebyo byagamba musimanyi Eddy Kenzo simanyi Harmonize baali ne grenade bigamba that is nonsense ku hoteli gye twasula bagitani it's saffron suits something like that over it's a suit it's like an apartment twali mu fenna kuru namba nze manager wange DJ wange then grenade ne Denesi twali banji it was like a crew okisegera Harmonize basula ku hoteli ndala samulaba nako namulaba ku show okitegeera mpozi twakwataganako kwa house party yali etegekeddwa mu Uganda gubayita Medi fena twaliyo ne banna Uganda okusingira ddala abanja be Dubai awe nalabirako kwa Harmonize nga tuli mu byaffe eby'abooluganda kubanga namu invitinga so ate ekyokulala era grenade yagenda okujja ku party nga Harmonize agenze so nawulidde ebigambo ebyo neŋŋamba ndowooza nyina okujja mbeeko kyenjogera about it ku lw'abawagizi bange nze ng'omuntu nakimanyira nja kwogerwako mpaka lwe ndiva mu nsi eno naye ku lw'abawagizi bange njagala obagamba nti ebintu byonna bye mulaba mubiraba olw'ensonga nti senga temwabaddemu kigambo Eddy Kenzo oba Harmonize emboozi ebadde egenda kubeera ya buugi naye olw'ensonga mulimu ekigambo Eddy Kenzo ne Harmonize kipiikingisa omuntu attention n'oyo olutalo lwe lwalwana ne lugenda viral era olutalo lwe lwagenze viral lwakuba nti mulimu amanya gaffe so kati ngezaako okugamba abawagizi bange nti temutya saagala mulumwe ekituufu kiri nti omuntu wammwe nze gennyini gwe mubeera mulumirirwako ekyo ekintu sikikola ate sirinza kikola ate sirikikola ekikulu kiri nti tekiriiyo tekiribaawo ebyo bigambo by'abantu abaagala okundaba nga ndi ku ttaka so temulumwa oli bw'omulaba ng'akyogedde bw'oba oyagadde omutunulira butunuulizi n'ogomanyi go on at the end of the day what goes around comes around kyosiga kyokungula abantu abasiga obukyayi bali bukungula ekikulu kiri nti nze sikikola era togenda kukeera lunaku na lumu onsange nga nkikoze oba olaba obukakafu bwona nti nkikoze kuba sikikola nga kate sirikikola wabula ekintu kye tugenda okukola we can take a legal action olwaleero nabadde naweereddwa amagezi ba lawyers bange ne baŋŋamba bwe tunaba nga tunotisinzeyo ku bantu oli n'akyogera tujja kumusaba ku bukakafu awo tugenda okudda era mukyala wa Nalongo mugenzi Eke bwanaba
andoza ajja ku receiving ebaluwa anytime okutulaga proof ekintu ekyongera okukiraga proof bwana batakinako proof ajja kufesinga abakulu bajja anyonyole kubanga naweereddwa amagezi manyi myayinginowa bintu bingi ebinjogeddwako nasalawo mbireke nsirike ngende maaso ng'omuntu kubanga at the end of the day ne bwaba Michael Jackson bamuwayirizaako nti yali akwata abaana ne bwabeera Bob Marley bonna baawayiriza dde ebintu ebibi era ensi yonna yali emanyi nti Michael Jackson yali alepinzeeko omwana nange kennyini olunaku lumu lulikya muwulira amawulire nti Kenzo yalepinze omuntu bayakutte kiyo bakoze muliwulira amawulire gakyanjogerwako mangi amabi olw'ensonga nze Eddy Kenzo at the end of the day position mwendi buli munnauganda yenna yandyagadde kugibaamu naddala oyo alina ekirooto ekyokubanga bwendi oba okitegera kugamba what do you expect wano wendi abantu abagala okubeerawo bangi ate batuleyo ne balowooza nti okubeerawo balina kunzijawo nze nenvaawo nabo ne babaawo ovuiki kikyamu naye bwe endowooza yaabwe bweto so abawagizi bange nyongera okubagumya nti mubeere bagumu nze musajja wammwe ndi mugumu olaba bino ebizibu ebyabadde nga storm ebyali plan ez'okunzija n'embulamu bw'ensi eno zandese nga ndi mulamu simanyi oba nakati olukwe tukyagenda maaso but I'm okay oba okitegeera right now nkyali mulamu so abawagizi bange saagala mutye ebyo ebigambo ebyogerwa bifu sikikolangako sirikikola sisuubira kukikolwa ewaffe tekibangayo terina yali akikoze so zino mboozi za music na mirimo n'abantu akutunulira naganze omusajja simwagala kubanga mulamu bwensi ne mukimanyi wano mu Uganda okawo ogenda okusanga omuntu agambe nze bana gundi simwagala nga tolina kyewamukola bana Uganda bakikozeza nnyo nze omusajja simwagala ne bamuza lwaki simanyi neze simwagala so kati omuntu wabeera ku level ngeeyo what can you do you just need to keep quiet na keeping nga kola omulimu gugwo kunafuya n'okuzza wansi nenga gwe olina okugenda maaso kuba tulina okunoonya ekyokulya at the end of the day I cannot stop from working because I have to eat, I have to feed my family. Nina Big Talent Academy, Nina Big Talent Foundation, Nina abakozi abanesigamyeko. At the end of the day nyimbe ziriyo emyoyo gy'abantu nkulaakulanya ensi yange okugitunda amawanga ag'enjawulo kati bwe ngamba nti mbiveeko ebyokuyimba olw'okuba bali baagala okunzisa ku ttaka nenga kambiveeko nzire Masaka nnime mu faamu kiba kitegeeza nti ndeetinze down mu abampagira ate ndeetinze down n'ensi yange kuba kati kino ekintu kyatuuka nga it's not only me wabula it's me and my people so ebigambo byonna ebyogerwa ebyo tubibalekere babyogere nabaagala okunafuya mubaleke banafuye kasita tebagenda keera lunaku nalumu bajje na bukakafu mukama wa muwendo naye kyetugenda okukola nga bwe magambye nti omuntu yenna ayogera ebigambo ebyo kati tugenda tandika ne bwanaaba presenter ne bwanaaba wa radio ne bwanaaba wa TV tugenda kubanga tumusamoninga aleete proof bwanaaba mubuze kyonna kye tunaamukola wamateeka kye ganaasalawo mukama anaaba asazeewo bw'atyo nga afeesinga charges awo nvuddewo ekyokubiri ndaba nnyo rumors ezigenda maaso nti ate Kenzo yava mu Bobby Wine yava mu People Power Kenzo yatulyamu olukwe Kenzo yakola bwati ne bwati Kenzo yalivoko nnyo kati yasirika naye mazima gennyini namwe mwennyini abandaba bwe muba mulaba mukimanyi bulungi ti okuva lwe nayimba volongo tosiddanga mu kufuna mirembe era ne family yange kyagiviirako okubanga yasajjuka nga bwe mubimanyi buli kimuze mu kifolowing nga mukimanyi emboozi muzirabye abasajja baziba bikyusa batangana boogera kino boogera kiri nga kibalagira ddala gye nalindaga oba okitegeera kuba lwe nayimba ennyimba ezo siddanga mufuna mirembe obulamu bwange bwonna nakati family yasajjuka ensula eri nyumba yange nagigula omusitikawumbi kalamba eri bintu byonna byansokako mukimanyi kati era mukyagala mbeere nga mbeera mu mbeera bwetyo mwagala kunzita mwagala nfe mwagala kunsaddaaka kiki oba okitegeera this is too much so nensalawo nze ng'omuntu nti kansooke nzikakkanemu ebintu ebyo mbe nga mbiraba bulabi however much njagala kyenjira njagala okubeera obulungi nnumirirwa ensi yange naye nyina okubeera omuntu ayeebereramu kuba nze ndi omu nga bwe mundaba nafuna ebizibu entebe mwabiraba tewali yalinnyayo abantu babasiba abantu babakuba abantu bange bafuna obuzibu teri yalinnyayo nabeera bimala bw'omu nga nze kakati bwe manga ndi omu nze Eddy Kenzo neekwata ate ntandika okulwana olutalo lwesijja kusobola kuba ndi omu kiba kitegeeza muganda mbanga baagala okunsaddaka so nsirise ebintu nabivaako kanzine mu ndongo yange nsobole okunoonyeza abaana bange ak'okulya n'abantu bange mu ngeri emu oba endala Uganda njagaliza mirembe njagala ebeere bulungi njagala ebeere mu ssanyu I'm here for peace I'm here for Uganda
okuva ku level eno egende ku level endala ey'okkulaakulana. Saagala munnayuganda yenna afuna buzibu, saagala tubeerawo tusige obukyayi, politics afuuke politics, tuve ne mu Luganda lwe tulina okusharinga nga bannayuganda. Then of the day nga politics yenna walina biki, but tulina Uganda y'okuprotectinga, ate tulina kye tulinawo kyeki gwe mukwano na bino ebintu by'Abaganda byaffe ebiriwo, tusobola otandikirawo ne tweyagala ne tuyimba ennyimba ne tusanyuka buli omu n'aba mukwano gwa munne, no matter the difference. Nze ng'omuyimbi awe nyina okugiramu kuba at the end of the day ne bwaba mukulu wange alina olugendo lwagoba nti ayagala kujjawo ono yatuulewo, naye ate nze saagala dde obwa meeya wadde obwa RDC kuba sijja busobola. So kye nyina okukola kwe kugatta abantu abo bendaba baawukana, bagambe baganda bange ffenna twagala kati nze sijja kukikweka, bantu bakimanyi bulungi nnyo nze nyakulaba Uganda ng'erina change ey'emirembe ey'essanyu kuba njagala change, buli muntu akimanyi era nze nkyogera sinza kukikweka, but at the end of the day sirina kugenda nnyo otherwise I will get lost. Nyina kusigala nga ndi muntu ayebereramu ne mmanya wawe nyina okuva n'okukoma, naye bwe naayita we nyina okukoma nja kufuna ebizibu ebisinga ate ku byenfunye kuba nammwe mukimanyiwo ebintuusizza va tunayimba ennyimba ezo bintu byafa era we wano we mundaba oba okitegeera, so temunyongera yeeyo. Njagala nnyo muganda wange, njagala nnyo koozi ye, naye nyina kutambula mpola, otherwise nsijja kutuuka gye ndaga bwe nnaaba nga ntambulira ku peesi, buli omu kwayagala ntambulire. Awo bwe ndi wali emotional, buli kimu kyangu, buli muntu antunuulizza maaso malala, buli muntu ayagala mbeere mu mbeera ndala, simanyi kyakola. Ekyokusatu kye njagala okwogerako era show ya muganda wange Bebe Cool kye ngenda omukolera ennaku z'omwezi nga 26 ewuwe ekiwaatule. Ensonga lwaki nasalawo okukola sheno, not because nti Bebe Cool yampa ssente, no, era bwe mumusaba agreement yonna nange tagirina, wabula yankubira simu nansaba support nensalawo njimuwe. Lwaki njimuwa? Nze ne Bebe Cool tumaze ebbanga ddene nga tetukolagana ddene.